tukwaniriza nnyo kubulayo updates guno gwe mukutu munnange gwe tukuleetera amawulire ag'enjawulo agafa mu baserebu bo bannabyabufuzi ne bannaddiini n'ebintu eby'enjawulo mu ggwanga Uganda. Era nga olunaku olwaleero ndeese munnaddiini agenda okubanga ayogera ku mbeera eri mu kanisa oba mu masinzizo. Jagamba mu masinzizo mubaamu ebintu bingi nnyo, mubaamu ebyamagero, mubaamu katemba, ebintu ebyenjawulo bingi nnyo. So olunaku olwaleero gwe nkuleetedde ayogere ku masinzizo, mpozi okwongera okutangaza ku kyamasinzizo. Amasinzizo mubaamu amasabo, mubaamu bana babuda, mubaamu baani ab'enjawulo, naye nga emphasis tugenda kugiteera ddala ku kanisa. Era wagenda okubanga asimba ekkooli. Kamusabe ababuzeeko n'oluvannyuma tugende mu maaso. Taata nsanyusa okulaba. Nange okubeerako naawe. Amannya gaffe. Washington Ssebina Kaggwa. Ani? Washington Ssebina Kaggwa. Erinnya eryo mbadde ntera kuliwulira mu firimu. Na ono musajja bamuyita Denzel Washington. Naye ate ndi musanyufu nnyo okulaba nti nno nsisinkanye omuntu aliyina. Lyange baalimpa mu buzaale bwange. Kitange yasiima okulintuuma. N'ali kutuuma. Kakati tuli ku nsonga ya embeera eri mu masinzizo. Ndowooza ogiwulira. Giwulira. Eyo gye twagala oyogereko olunaku olwaleero kubanga gwe oli musajja mukukuutifu ku ludda olwo. So kati wandibadde oyogera ku nsonga eyo ne tugenda mu maaso. Kansooka okugolola ensobi gy'okoze mu by'oyogedde. Siri munnaddiini. Oli muki? Muweereza wa Katonda ey'obwakabaka bwa Katonda. Njawulo ki okuba munnaddiini n'okuba omuweereza? Omunnaddiini abeera asibuka mu madiini agaateekebwawo abantu nga balooza nti yenkola eneebayamba okutuuka ewa Katonda. Kati eyo yeddiini, kufuba kwa muntu okuzuula ekkubo erimutwala ewa Katonda. Naye nze ndi muweereza w'enjiri. Katonda yennyini gye yateekateeka yeeba ebuulirwa abantu batuuke gy'ali. Kati kino tekiva wa bantu, kiva wani? Bansonyiwe, omanyi okuyiga kekukoma. Oyinza okuddayo ng'olowooza omanyi, kumbe oba tomanyi. Kaakati omukulu ansomesezza era ekyo nkiyize, ate naawe mmanyi okiyize. Kale tugende mu maaso. Okay, kaakati yogedde ku ebifa mu masinzizo. Ne twogera specifically ku kiyitibwa ekkanisa. Bwe twogera ku kkanisa, ekigambo kino bakiyita kugandawaza. Ekigambo kkanisa twakigandawaza nga bwe twagandawaza loole n'emmotoka. Waliyo ekkaliya. Ekkaliya nayo bekiri n'essaati ne sikaati, ebyo byonna twabigandawaza. Naye ekigambo church kiva mu kigambo kya Luzungu, ekiva mu kigambo eky'Oluyonaani kitegeeza ecclesia. Kitegeeza abantu abaggiddwa mu bifo eby'enjawulo ne bafuuka olukuŋŋaana olw'ensonga. Nga balina ki? Ensonga. Kati Yesu yasooka okwogera ekigambo ekyo church mu Bayibuli. Era agamba bw'ati mu Matayo essula 16 olunyiriri olw'18. N'agamba nti nange ku lwazi luno ndizimba ekkanisa yange. Ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno. Nja kupiikingamu akagambo ndizimba ekkanisa yange. I shall build my church on this rock. Kakati bw'owuliza oluzungu obuli baga nti my church. Ekitegeeza waliyo other churches. Other churches. Naye wakati mu other churches oba other assemblies, amakuŋŋaano g'abantu ab'enjawulo abava gye bava ne baba nga kuŋŋaaniro eri kuŋŋaanya olw'ensonga, abeegurupinzi olw'ensonga, be bayita ekkanisa. Kaakati ne Yesu aga nange ngenda kukola abange. Wakati mu ezo zonna ngenda kuzimba ki? Eyange. Kaakati bw'agamba nti ngenda kuzimba eyange. Ekitegeeza bw'ogamba nti no Yesu yagamba nti nange ngenda kuzimba eyange. Ekitegeeza nti eriyo n'abazimbi abalala era nabo abazimba amakanisa. Kaakati mu mulembe guli gaaliwo Abafalisaayo nayo lyali kuŋŋaaniro. Abakuŋŋaana balina ensonga eyo nabo oyinza bayita ekkanisa. Abaruumi balina gavumenti ne bakuŋŋaanyanga abantu mu bibuga ne bakola kye twandiyise paalamenti ezaabangawo Thessalonike eyawakati. Ekkanisa otyo. Kaakati nayo paalamenti ziri zaatuulanga okuyisa amateeka n'ebiragiro ebinaatambulirwako. Kyovula nti n'ekkanisa nayo eyisa amateeka n'empisa abantu zateekwa okukola ki? Okutambulirako.
kati twogedde ku kigambo church mu general kaakati ku mulembe guno olwokubanga machurches mangi nali nga nkeberako ku data space nga bwegana internet yafuuka highway of information nga mu myaka nga mukaaga egiyise sects ezikola Christianity zituuse 3,600 n'okusoba 3,600 kati bagandi ba Baptist ba Pentecost ba Lutheran ba Gundi abo bonna bagamba ba Kristo era buli omu agamba ye mutuufu okusinga ki munne zonna church kati tulina churches by denominations there are denominational churches endala national churches nga ya Church of England ya England ndozo kiwulira tulina Church of Uganda nayo ya Uganda kakati ezo zonna ziri ku parade zezifuusa amasinzizo ebigendayo ebiri ebisinga obungi mukama waffe abyegaana singa ayimirira wano abyegaana era singa ajja kaakati n'ayingira mu makuŋŋaaniro gaffe bw'afuluma enkeera dda na kibooko waliwo bwe bagamba olunyiriri simanyi bulungi mu bayibuli bwe eruli nti nno abaligenda mu bwakabaka bwa Katonda batono kigamba nti akakubo akalyango katono n'akakubo kakanyigo akagenda mu bulamu n'abakalaba baki batono naye ekkubo n'omulyango bigazi ebigenda mu kuzikirira abangi gye bakola ki gye bali kaakati kyolaba ekigenda n'abangi mukama ffe tatera kukibaamu njire neetereze nga bukyali kaakati ebiriyo twogedde eriyo katemba eriyo ebyamagero eriyo n'empisa endala nyingi kaakati enyambala enkwata y'obufumbo kaakati neera n'ensobi endala eriwo baba tebazze mu kkanisa ekyo kizimbe ngaali ate nakubulira kyo kizimbe anti twetazze kuyiga njagala okumanya ensonga eno njagala ombulire enjawulo wakati w'ekkanisa n'essabo ekkanisa n'essabo oba bifaanagana akati essabo kibeera kifo abasabi gye basabira ekitegeeza n'ekkanisa ekizimbe ekyo ky'obyolaba ebyo byonna ebinene tuyita kasido na biki masabo kati era n'ekkanisa esobola okuba essabo naye jjo ekkanisa si kizimbe bantu bantu ngano kati palamenti si kizimbe naye abantu abakolaki abalimu era abo balina enkizo okuteesa kaakati n'ekkanisa bantu aya mukama waffe ogiyingira bwoti okkiriza enjiri eyaweebwa n'okkiriza obukulu bwa Kristo his person nti mwana wa Katonda era yajja kufa alokole abalina ki ebibi n'okkiriza nti emissoni yamuleeta n'owewaayo abeere mukamaawo akulokole akusonyiwa ebibi bye wakola ate abeere mukamaawo akuwa endagiriro y'obulamu bw'oba obutambuza obusiimibwa mu maaso ga Katonda kubanga alina obuvunaanyizibwa obw'okutwanjula mu maaso ga kitaawe eyamutuma nti baba bano nabasanga mu bibi nabajjayo empisa n'enzikyusa n'enkola n'enzikyusa kati atwanjula mu maaso ga kitaawe lindako nga tetuliko bbala na lufunyiro olaba ogwo omulimu munene kaakati ekkanisa ya mukama waffe ye erimu kulongoosa mpisa kulongoosa nkola n'ebintu byonna kati ekkanisa endala kwozabira nti si za mukama waffe tebafa ku mpisa zaabwe tebafa ku byamagero oba bya bulimba oba si bya bulimba anything passes kaakati awo komanya nti eyo yemu kati zino emitwalo 3,600 kuyinza okuba nga talinaako n'emu naye ate ayinza okuba nga mu abo bonna gye bali ayinayo bammemba abatuufu abakyasitwagolinga wansi w'abantu ababayisa obubi aga naye bino nga si bye twajjirira kasi omukulu yabyogedde ne baguma bugumyo bikola naye ng'emitima gikola ki gibaluma so that is the present state ya kkanisa abamu bali disgruntled tebakyalina mirembe kubanga ebibayigirizibwa tebikola makulu naye bali wansi wa structure eziyitibwa ki ekkanisa kaakati beebuuza balinga akaana k'enkoko nali ndabye ku nkoko ng'eyaludde akaana k'embaata embaata nga eyaluliddemu akaana k'enkoko lindako nekola miseke ng'egiba ateekayo bakikola nekalula
kakati buno obula embata tetakula embata tewambatira bwana bwayo nakayitako nga ngenda mu kukuŋŋaana netugende kanisa ekuŋŋaana bukuŋŋaanyi mu kizimbe nene nkalanga naye kano bunaatuukira eggulu kanaaba kafudde ngenda okudda olweggulo nga tuvudde mu saaviisi nga kati nti makabulawo katono okufa ekikase kiki kakoko kali wansi wa maama omulala maama wambaata tatakula ko kano kaagala maama atakula maama wambaata tabikka bwana ko kaagala nkoko ekola ki kati kalina kufa kati abamu bali mu mbeera eyo entertainment gyeri ebyamagero gyebiri naye mu mwoyo bakola ki bafa kubanga mu kanisa muteekwa kusookamu okuyigiriza kwa Kristo strictly byeyayigiriza n'agamba nti bino bye biba bikolebwa byokka tetugattako tetutoolako naye kati ekkanisa zonna ezisinga zirina ebintu byazo bingi. Waliwo omusumba eyavaayo naawe simanye empeta mu Bayibuli mbu teriimu omutegedde sijjako waliwo n'abazigaba ebyamagero n'abagaba emiti endokwa ne balya n'amagi enaku zonna bwanaaba mu mutwe ng'abantu bakola ki batwala amagi nabaana emboka egenda okuba mu ggulu wano ojja kuvugira ku nsi wano ebyo wakubigolola nga tukyali ku nsi. Akati ekibuuzo ekirala kino kyange bannange akabbo nga kasusse mu kanisa akabbo kasusse mu kanisa bannange omusumba najja n'abasolooza okuva ku saavisi esoose mpaka kwesembayo kano kavaawo nkyokka mulina okuwa ekimu eky'ekkumi n'ekibwebwayo bannange ensonga eyo njagala nayo gitangaaze nga ggwe obukkiriza bwo simanyi gye bukoma buwanvu bwabo naye kandooze nti bumpimpi bwe buti tofaayo kubanga n'abalala batuwuliza n'abatula be bakola kibwe bali kati obutamanya ekkanisa ya mukama waffe ebiweebwayo bikolebwa abantu bawaayo Bayibuli engamba bikolwa batume essuula ey'okubiri abakkiriza baalina omwoyo gumu n'omutima gumu era baali wamu n'abamu ne balaba obwetaavu bwaliwo mu kkanisa ne bagaba ne batuuka n'okutunda ebyabwe ebyeka baleete buli w'oluganda abeere ki bulungi baleetanga ku bigere by'abatume abatume tebaabulirangayo mu manju eri baatuulangawo ne bagaba ebizze gundi kiki nti enva nziina n'omunnyo temuli ate gwe ow'ennyumba nkya amanja ne bakola ku byetaago byaki by'abantu so structure eriwo mu church ebiweebwayo bikuŋŋaanyizibwa olw'okwagala okulanga buli wa luganda aweebwa ayambibwa that is an act of love si bya musumba bya buweereza bwonna kakati ekyo kinakyo twakibaligako. Waliwo omwana eyasindika akantu ku mikutu gyaffe gino egya WhatsApp n'ateekako akagambo n'agamba nti pastor needs a church, let's contribute. Church member needs a surgery, let us pray. Wene pastor bw'abanga yalina ekyetaago muleete, omukristu bw'abanga yalina ekizibu musabe. Kakati ye pastor akusabira ogenda okole gw'ofune omuwe. Ndowooza ekyo twakigere. Pawulo agamba yakolanga n'emikono gye okwetuusaako ye byetaaga n'abo baali nabo tajjaawo kiri nti abalala baweebwa naye bwe sisitimu bwe mutagitegeera bulungi mujja abyuzinga sisitimu y'okuwaayo mu kkanisa tekwataga ku musumba kufunamu omusumba afunamu oba omuweereza afuna era Pawulo agamba Timoseewo nti omukadde yenna aweereza mu kubuulira ekigambo ne mu birala alowoozebwengako ekitiibwa kya mirundi ebiri ka God bless you mukamuwe naye mumukwatire leka samusingi kubanga tosibanga nte eri ku gguuliro togisibanga mumwa naye okimanyi nti nange ndi pasita kankitegeera olwaleero nze ndi pasita mwini mumpi era nga nina ekkanisa etalina kifo nti esangibwa wano wabula kuzunga buzunzi leero otusanga Kampala iya nina ekkanisa naye yange ntambulira ku mbeera ya Yesu kuba ne Yesu yali talina kanisa nti eri mu kifo kimu ogamba nti olina eyiyo eyange Yesu agamba naye alina eyiyo kakati bw'oba olina eyiyo Yesu si eya Yesu nina eyange si ya Yesu yange era Yesu takuyingirira abantu banyage balimbe bakole byeyagala naye muyiye
Iye tobireeta. Ndowooza producer wange ngamba kukomi wano olunaku olwaleero naye nga muli bakabi nnyo okubanga mubeerako ku Brayo updates okubanga mufuna information ow'enjawulo okuviira ddala mu bannabyabufuzi ab'enjawulo bannaddiini n'ensonga ez'enjawulo ezigwa mu mbeera eya bulijjo. Ebyo byonna obyogedde naye kiki ekirina okukolebwa? Kaakati ennyumba yonna yebagizimba abagizimbye ne bazimba nga tebafaayo ku nzimba yaayo nga tebeebuuza ku pulaani inginiya gye yakuba nga tebapima bintu bye basaawo ne batabula enkokoto nga bwe baagala ne basaamu emitayimba nga bwe baagala ne bagyonoona okuva wansi ku musingi ne batuuka ku levo nga banaatera n'okusereka. Nannyini nnyumba bw'ajja n'investigating nga nti bino bimuzimbisizza mukoze majaani ekyokuddamu kiri kimu kumenya kati mumenya ne muddayo ku foundation ne mugitandika bupya ne musoma blueprint nga mwegendeeza enkokoto tutabula yenkanawa wano nti bweti emitayimbwa tukozesa geki nti bweti ambaninsa gagenda kameka nti bwegati gaba size ki nti bweti enzigi zijja ddi zijja kati totandika kusereka nga temunaakutuuka ku wall plate mutandikira wansi kati ebya Katonda si byakukubirira. Abazimbi abasiru tebasima musingi. Yesu agamba ako kaddemu abazimbi abasiru tebazima musingi. Ate abasiru abalala tebagoberera pulaani. Kaakati nannyini kugagenda okujanga nti kino kyemuzimbye si kye nagamba. Tabaliira seminti gwe mukozesezza, tabaliira mitayimbwa gigenda kufa, agamba ndi mukole eki? Omuzikiti guno Gold Kampala ogumanyi? Baasooka ne baguzimbako ogwo munaala kwe basabira okwo ne gukyama mu biseera bya Amiini. Tebagenda mu maaso. Era okugenda mu maaso balina kumenya awakyama kyegwava guyimpa wala. Gwali gukomako waggulu okusingako awo. Eno Workers House gy'olaba yamala mu ground floor okumala akaseera wansi. Mpulira naye yali ekyami. Mulina kubitereeza. Mutabitereeza. Akati mbuuza tukole tutya? Tuffe ng'abaweereza tuyimirire ku magulu tukkirize Katonda atuwa amaaso agalaba ebyetaaga okukyusa. Bwe kuba kumenya tumenye. Tuzimbe bupya kiruma n'ekyo ekyetaagisa. Otherwise ekkanisa gye mulaba kaakano ekkanisa nnyingi naye eya Yesu erimu ki? Erina obubonero obwayo. Abalala bakola ebiduula na biki naye si yeya Yesu. Eya Yesu ogimakingira ku kigambo kye nga bakissaamu ekitiibwa. Awo wembadde nzija nti eya Yesu ngirabira ku ki? Ku kigambo kye nga kiteekebwamu ekitiibwa. Era ebyamagero ebikolebwa nga bikwatagana n'ekigambo kye yalagira. Waliwo omubuulizi eyambuulira nk'enjiri yajja n'abuulira ku mulamu ogugamba nti abantu tebakyatya Katonda nti bw'oba otya Katonda eweetaaga musaba nti nga bw'onoobeera ng'olina muzaddewo ng'omutya ng'okola by'ayagala eweetaaga musaba yakulowooleza nti omwana wange yeetaaga kino n'akuwa. So nkayizaako nti twetaaga okutya Katonda. Musumba nkusaba otuwa akagambo akasembayo. Akagambo akasembayo era kajja kubeera ku layini eyo. Twetegereze ekkanisa nnyingi churches amene. Look for the church of Jesus Christ. Oba tosobola kugizuula musabe. Muga nti eyiye entuufu erirudda wa yajja kulagirira. Ale ebintu bya Katonda bannange bituufu. Bw'osaba Katonda naye akweraga. Timazeyo ebyange. Njagala okwebaza gwe munange omulungi eyeekuumira ku Brayo updates. Nkusaba osigaleko kubanga waliwo ebirala era ebijja okujja mu maaso awo. Ky'oba okola tovaako. Eno ye Brayo updates abeewaayo kubanga tukuleetera ebintu eby'enjawulo okuva mu bannabyabufuzi bannaddiini n'abantu abatutumufu wano mu ggwanga Uganda. Ye Brayo updates tovaawo.